yakoze statement ye yennyumidde nnyo. Omwana bw'oba omuwolereza kati nga mutongazizza emisango bw'akula weetegeka okusasula balooya bamuwolereze kwegamba tojja kulekeraawo okusasula kubanga tomukkiriza ayige nti ensobi zikolebwa. Waliwo abaana nga olina omukuba nga akyali okumanya ensobi. Buli lw'owolereza ekintu babanga bazadde babiri abazadde bedda baali bazibu. Mama wange yaŋŋambako nti dadi yamukubako naye tetwabimanya. Naga emigo gye yafuna gyali gyakuwolereza mwana kadadi ava mu disciplininga ng'awolereza omwana. N'agamba oyamala omukuba mami yayomberaawo omwana wange lwaki omukuba biki dadi n'asirika. Bwe twagenda ku ssomero n'amugamba kati wanaani musajja oyagala kunnyonoonera baana. Oyagala kunnyonoonera baana kati baafuuka babe negiwunya ne bagimukuba teyaddamu kwolereza baana. Kibi okuba abakazi abasajja bedda teyaddamu kwolereza muntu n'omu nga gwakuba musawo. Nga gwakuba musawo. Amugamba tojja kunnyonoonera baana oyimirira otya mu maaso g'abaana g'omwana nga nva mmukuba n'omuwolereza kati nze musiru. Yamukubye awoza nsaba kunsonyiwa naye nga munange emigo gimaze okugira teyaddamu nga munange baana mmwe mwankubisaako emigo. So waliwo omwana n'omuwolereza kubanga bw'owolereza ate mu maaso g'omuntu omuntu oyo adisipuliniza omwana atandika okulaba nga tolina authority gwakubye. Yes. Oba tokyalina authority kiringa nti kisa kyenkulekera omwana wange omukubeko nziye nkubuze lwaki okubya omwana oyo mukuddiza oba tokyasobola muwabula. Era nze wompa omwana nkugambirawo nze nkuba. So kati sesembereza bino nti omwana sima yakoze bino sijja muyisaamu luyi ng'alina kyakoze ekinyiiza. So tulina okwegendereza naye abantu bano nga tetunnabafumbirwa tulina okutunulira maturity yaabwe. Maturity emyaka omuntu asobola oweza emyaka 4 nga musiru. Nga musiru nga tasobola tereka ssente. Toyinza kuŋŋamba omuntu looya musawo afuna omusaala ogwa buli mwezi nga bwe mugubalamu obulamu bwe businga omusaala ebbeeyi nolowooza nti olina omusajja. Ng'obulamu bwe businga omusaala ebbeeyi. Ennyumba afuna kadde kamu ennyumba ya $5,000 kitegeeza ssente nnyingi. Asevinga ki? Obeera togenda kusevinga. Kati gw'oli mu finance omuntu bw'aba spendinga 5 ku rent yekka. Kubanga oba ofuna kakadde no spendinga 5 ku rent olina okulya olina okutambula. Kubanga emyerago gy'abakazi emyerago si gy'abasajja. Naye omusajja omweraza batannakula. Omusajja akyalowooza nti nina okwambala engatto ya $5,000 blazer eriko nga bandabe. Omusajja akyalina kabandabe tannatuuka kuwasa. Era bw'omulaba takubigere. Togenda beera maama sooka olinda akule. Weewala okubeera mu maka ng'ogenda beera maama wa musajja. Bijja kumenya. Bijja kumenya. Kati immaturity endala ogirabira ku muntu nga takuuma mulimu. Commitment ogirabira ku buvunaanyizibwa bw'emirimu. Waliwo ebintu ebirala bino ebiri mu bulamu bw'abasajja nga tonna buyingiramu. Tayinza kubanga buli kampani gy'avuddemu agyemulugunyaako nga yonna yembi. Waliwo ekikyamu. Waliwo ekikyamu nga ye buli mwaka akoze mu bitongole 2-3 myezi 6 kubanga omusajja yenna tadduka kusoomoozebwa. Okusoomoozebwa be basajja n'ozaala abalongo n'adduka. Pressure gy'ofuna ku mulimu teku resigning. Onoonya ngeri pressure eyo gy'ogihandolinga. Empungu kyekinyonyi kyemmanyi ekitadduka muyaga ekitadduka storm. Ekozesa storm to strengthen its wings okulaba nti kati waliwo abantu betugamba nti embeera yeino otufuula tumakinga. Bw'oyita mu muyaga kyangu okuvayo n'oclaiminga nti oli muntu mugumu oli mugumiikiriza. Toyinza gamba nti oli mugumiikiriza nga tosomoozebwangako. Tekisoboka. Olina okubeera tested. Kati ovanga ku musajja ali myaka 35 ng'adduka embeera
eya mukozi mu abakozi bampalana si bosi wo bakozi banno bampalana ng'oli 35 ng'odduka ku mulimu oyo baby kati myezi 6 myezi 3 banange twegendeze CV ezimu ze tukoleze emirimu zi reflectinga ku bulamu bwaffe kye tuli nti gwe kati nawe nga bolaba nti nawe singa kisa kyegamba nti mu senior phone nasomera mu masomero 5 tewesika mu class emu yokka Olevo nagisomera mu masomero 5 erimu 4 classes nenze nsomedde mu masomero 5 omwaka ogumu wasomera mu masomero 2 omulala n'osomerayo gumu lwaki there is something wrong exactly ne lwaki omusajja atuuka abakazi emotional abamu bali strong abala tebali naye ffe tuba ba cry babies esaayo na kintu kyonna ekigwako ng'okaaba emotions zaffe si nnyangu za controlling naye omusajja okubanga tasobola yimirira muyaga gwa mulimu mukozi munne si boosi we yawuka na boosi wo okuwalana nga takwagala ate boosi okuwalana aba togenda kukolerayo obeera tojja kukola kati naye omukozi atakusasula akugobye ku mulimu weegobe kati we tunadde waka ne bakuba amawulire nti omukazi wa azadde abaana bana beba abadduka teyamanyira buvunaanyizibwa teyabuyiga mu buto bamukuza bwalira waleka tatongosa na kisenge kye bamusiimulya bamukolera buli kimu bwagwa maxi mu class kanze mu class abaana mu class bafuna low max oluusi balina oluusi obuzibu bujja n'atafuna bwe ziba 10 n'afuna 2 omwana ayagala okusoma ateekamu more effort takyusa ssomero kituufu naye waliwo omwana agamba mwenzeri essomero abasomesa tebanjagala nkyusa essomero nja kuyita n'omukyusa tomanyi kyokola naddamu n'afuna 10% n'okyusa essomero nti abasomesa batasomesa bulungi abasomesa bwe baba tebasomesa bulungi n'ebibuuzo era biba bibi kitegeeza alina oyita ankonyumizeeko story twagendako ku visitation yali class day kati nga waliwo subject emu manyi owogenda nosanga ng'omwana wo wamanyiira max zaafuna enogenda tutunulira max nosooka ne weekanga mnogamba kansookere n'ewano wakoze obubi ogenda okutuukayo nga layini mpanvu bweti ng'abazadde bonna abaana bakoze bubi mu eyo subject ekitegeeza nti omusomesa naye omwana adduka parents agamba yeye naawe nga tuli bangi nnyo etubuuza omusomesa tell us what happened the whole class can't fail mutabani wange lumu yaŋŋamba because yali avudde mu ssomero nga liriko balinako ka freedom bw'agenda mu ssomero lyesitajja kwogera naŋŋamba minkyusa essomero ne mubuuza olwaki naŋŋamba bali strict nnyo konze gw'atali mubbi strictness ogitiira ki okapolinga nti nedda ne mugamba ki ekikuddusa mu ssomero eri strict naganidde abali strict nnyo ne mmanya kati alabika okuba ayina gurupu z'alimu oba emisango gy'ayagala okuzza oba yatandise effujja erya secondary ayagala mumukyuse ne mugamba nedda bw'olabanga omuntu agaana okusiba ekkufulu ku nnyumba y'omanya mubbi lwaki ekkufulu eba ekuluma nga ndisiba nva eri nnyombe lwaki kisa kyote naye kisa kye kati ezo zipu zonna ze wateeka ku nsawo yo wanoloza waliwo ababbi oyo aba mubbi kati ne mugamba gw'atazza misango lwaki otya amateeka g'essomero mpozi nga watandise ne mmanya gy'alina osigala to be tamed naye bwe mukwata ne mukyusa nti bali strict nnyo kati olaba batukeeza ensonga nga nnyingi zampa batukeeza nnyo batukabe bati ne mugamba nti emyaka gy'okera gyegyo bw'onootuuka mu university ojja kwesalirawo osoma ku makya oba lwaggulu beerayo kati omusajja ali unstable ali immature omulabira ne ku mulimu then abasajja bantu abakuuma emikwano emikwano gy'omwami waba talina gwe bayita mukwano gwe nga bw'ayimirira talina gwakulaga waliwo problem tayinza kuba kuva mu buto atuuse emyaka 35 nga talina muntu gwe yeesiga wabeerawo ekikyamu asobola okuba nga ayina unstable relationships mu mikwano omanyi mindset ye eri immature eri unstable
tobera na mukwano buli agambako omuta buli akola kino omuta toyinza kubanga otuse emyaka 35 nga toyina gwotulaga nti mukwano gwo tekisoboka wabeerawo ekikya nga oli musajja ffe abakazi tukyawa buli lunaku era ne turecruitinga buli lunaku olwaleero nsobola okyawa kisa kyenkera Flavia Luiga mukwano gwange era tubakoko gwe tulaga nti oyo mukwano gwange era emikwano gy'abawala gibanga giwangadde manya there is something very special there naye omusajja tayinaayo mukwano gwe wabeerawo ekikyamu era gwe mbuze lwaki toyina mikwano bantama onaakola kino onaakola kino onaakola kino then waliwo abasajja abalinga abaana abato abali territorial omuwulirirawo nga otandikwa bw'oyogera ku achievement gy'ofunye yonna abaana lwaki ngamba bali territorial omwana ayagala bw'afuna akagali yekka yakalina ku munju oba ku kyalo tayagala muntu mulala avuga akamotoka nga akake tayagala wabeerewo amusinga yes kati abasajja abaana abato omusajja nga muto kwe kumugamba ku mulimu bakupromoti nze nalabanga omuntu agenda omufuga nayagala okuzala wanti byokola byonna bifu kati omusala ayagala okuputinga down asobola okugulumira buli kyoyogera buli kyokola n'endabikayo ayagala asooka akuse wansi yaafuna ekitiibwa oyo mukyamu oyo omusajja mubi nnyonnyo bw'oba mukazi ayagala abeere nga gwe oli waliwo abantu nga essanyu lyabwe balijja mu maziga g'abalala sadists abo gye bali ng'omusajja ekitiibwa kye akijja mu bunafu bwo ayagala omusabiriza bw'awulira ng'otandika okubeerako independent financial akasente koyinawo kasente lutalo ayagala gwafuga njagala ofukamire nga buli ssaawa obeere nga okwetaagako kuli gyendi nga toyinaako bw'obeerako wekka bw'oyogera ku famire yagiyisaamu amaaso waliyo abantu bwe batyo nga batandikiddewo bannange mu dating that one is a mess mikwano gyo tannagiraba na mwezi tabaagalirawo babi naye weebuze baba malaaya emyaka gino gyonna gye mbadde nabo mbeera ntya nga saafuuka malaaya olowooze nti nfuuka ntya basobola okuba nga babi nga mbadde simanyi naye omuntu talwana bwatu tajjaako muntu bantu abantu abakujjako abantu kabe bakazi oba basajja kasita waliwo abantu abaagala obeere bwombi obeera bwomu akufuga akujjako abantu bonna nakkuba bulungi ng'abe wammwe bakukyaye mikwano gyo gikukyaye buli muntu yenna ye gw'osigaza soogenda beera dependent akufuge bulungi kati abantu abeera mu ntandikwa tubalaba naye obubonero tetwagala ze bayita red flags tetuzitunuulira oba lwaki tuzimiisinga nnyo nze kakwanoko toddamu kujjanga nako wano tamwona kitiibwa nze walawe batyo bantama naye bakwano bange funa engeri gy'oyogeramu nange tukyogereko kyomanye emikwano gyegyo sigiwuliramu mirembe lwa nsonga eno neeno tulizoninge together tuli bantu bakulu tebakulu omuntu omukulu tebamulondera mikwano omuntu omukulu tebamulondera wakusula tebamulondera mwagalo kati wemba nakulonze oyagala kunnondera kumpi ne bazadde bange tawe oba osusse woolina okukoma buli ovaayo n'enviri ezo lwaki ezo enviri lwaki osiba ezo enviri lwaki waliwo okwemulugunya buli ssaawa naye omuntu era tagenda kufunamu ssanyu tagenda ajja kwemulugunya buli lunaku tasobola kutereera abantu abalala bali abantu boolina okwegendereza okufumbirwa be bantu abaagala okubanga buli argument be bagiwangula buli bwe mwogera yalina okubanga awangula oluyombo lwammwe ayagala yaba ayogera tawuliriza buli kimu kibakuye tutuuka kangezeewo abantu bagenze out okwemanya mubaddeyo essaawa 2 naye essaawa emu kitundu yekka yabadde ayogera tagganyiza abantu abo balina obufuzi mu conversations bwe mutuuka mu argument ojja kwesanga ng'abantu abo be bamu nga ne bwakola ensobi gwe weetonda baba toxic bakigambo ekituufu kiba toxic people nti alireeti n'ateetonda namugaa mami nsonyiwa nze nakedde nnyo nkimanyi obeera bize weetondera ki
wakedde nnyo bannange oba ye nagamba naye nga wakedde nnyo okukeerako kuwe kwe kukyamu gw'oli mukyamu ayina akutunuliza mu mbeera nga akusa nnyo wansi. They are toxic. Nti ogenda omufumbirwa ogenda beera naye mu nju era ajja kussa wansi. Tulina kulwana nabo wano bannange bw'oba tonnayingira bufumbo n'obwolwawo bane kati abo abantu ne bamala bazaala omwana oyo aba alabye kubanga ate parent wobeera nga gwagenda okubeera toxic bambi. So omuntu ali unreliable kamukugambeko omuntu ali unreliable oba mukazi oba musajja ye muntu nga bw'ayogera ekigambo takituukiriza. Tosobola kumwesiga. Omuntu okubeera nga manyi wano mu kutandika wano batusuubiza ebintu bingi ebimu bya myaka 10 maaso soko tunule ku bino eby'essaawa zino biriwa byatuukiriza bukyanga mwekwana myaka 2 takwatanga ku budde nga yabukuwa. Ne wagamba nti ngenda kuweereza airtime ogenda mubanja omubanja n'omuvaako omubanja kamuleke bambi yeerabira tali bize nze nkubuye omusajja bw'ayagala omukazi teri musajja ayagala mukazi. Tunulira Adamu ne Eva. Adamu yali akibala kubanga Eva yakimuwadde ne Sitani teyamulumba. Sitani yamanya obunafu bwa Adamu mukazi. Omusajja gwe bayita Samson obunafu bwe yali mukazi. Omusajja bw'ayagala omukazi amubuulira ebyama. Samson yabuulira omukazi nti amaanyi gava mu nviiri ne bazisala bambi. Waliwo ng'omukazi nti amaanyi ago ge tulina tusalawo gakozesa bubi naye amaanyi ago we tugakozesa mu bulungi buli kimu eky'omusajja oba okirina. Kati bw'aba omusajja teri musajja ayagala mukazi atagenda muwa kitiibwa atajja kumwewolera abamu bababbira abalala batunda n'ebyabwe lwa mukazi abalala ne bakyawa nnyina n'akyawa nnyina lwa mukazi nga gwogamba nti ali bize. Teri musajja ali bize nga yagadde omukazi ayirabira mukubira nga mwakwekwana. Omusajja abanga akuwoleza nti my work schedule was very busy smaya biki oyo si wuwo. Omusajja atakubeererawo kankugereze sachi okubira omusajja agenda okuwasa yakakwana n'omuganda ndi mulwadde ngenda mu ddwaliro n'agamba kale ng'olabye n'obulwadde n'omukubira ku 10 nti nva mu ddwaliro ng'awe emisana teyakubidde kubuuza nti oli otya watuuse mu ddwaliro oyo tumusuula eri suula tukutadde mu kaseera